Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Olunaku lwe tusindikirwako okuketta mu bizinga by'enjolinjo, ndowooza naawe olujjukira bulungi ng'olwaliwo jjo. Era ekimbe ekyangwira nga tuli wakati mu lugendo kyandeka Sinzooli, n'oluvannyuma lw'okubeera nti ate twalumbibwa eryato ly'omulabe eryatuzinduukiriza, n'oluvannyuma ennyo ne tudduukirirwa ne tukyusibwa n'eryato kwe twali. Twasobola okubeera nga tuwerekezebwa mu nnyonyi n'okwongerebwayo wa gye twalina okwolekera. Wano nno we twasinziira ne tubuuka mu nnyonyi, era nze kamwa koogera okubeera nti nze omu ku abo abaali basoose okubuukamu. Ku kizinga kwe natuukira namalawo akaseera nga nninda ku bannange be saasobola kulaba, n'oluvannyuma ne mbeera nga neeyongerayo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe Ngwa mu njolinjo. Nasobolayo maapu yange nga bwe neemuguunya mmengenya entanda ne ngitalaaza amaaso. Nga gagyetoolodde emirundi nga giigyo, nategeera ng'oba nali sisuuliddwa ku kizinga kirala, eyakola maapu ye yali tamanyidde ddala kizinga kino nga bwe kyali kifaanana. Nagizingako ne ngizza mu nsawo, naye mba nsituka twambalagane buto n'olugendo, ne mpulira ekijja kigobottoka ku lwazi olwandi ku ddyo. Okukubayo nti eriiso nga ku muganda w'enkula, Ibooli, Mbuuse nekkase ku lwazi olwandi ku kkono wamma ggwe byoledde. Ko yo nti wanno odduka ku mudembe era mufetete, tennammerako. Ngenda okuwulira ng'efuuyira wano ku lusegere ne mmanya ng'ebyokudduka byali tebikyagasa. Bwe ntyo kyenava nkyuka ne ntegayo gy'eri engabo enzaale, ate munnange nga nkyalina kiki ekirala eky'okukola. Nali ntenguse naye ng'abeeteggera era ateeyenga obuteeyenzi, ate nga ne gye ndaga yeekiiseeyo namuggundu w'olwazi. Ndowooza mu kukyuka nteekwa okuba nga natambulamu ekyennyumannyuma, kubanga ngenda okwekanga nga ngudde dda bugazi mu busubi obwali wansi w'empago. Enjazi kumpi we zaali zitabira, naye nze gye nali sirabye. Kabondi wa kinzinzibadde w'enkula yali enningiriza, endusu zigiwandagala, eriiso ligikirako ery'olututuma, ennyindo egizina egitobera, era yonna ezigajjadde ezimbye buyindi. Nga yeeyisizza yakinnimba n'eziinuuka ng'egenda, mpozzi etaakirize ku bw'eggandaalo. Ekiseera nga kiyiseewo n'eminya gitandise okunningiza gyerabire ku kyetere oba enkolya, ate n'obukerembe obwaŋŋanzi bunnaluwali nga tebukyanneekokoota wabula okunneebigirako. Nasituka ne nnyamamu nga nva ku kanyigoli mwe nnali nfumizibwa nga ŋŋenda neewagaanya okutuusa lwe nakaabula ne nziguka aweetadde. Bwe navaawo ne nserengeta ensozi nga nzimazeeko neekwakkula nga mpagirira okutuuka obusozi obwali emitala w'akagga nga kyo gy'oyite mu katalamutalamu nga tannabuzzaako ddiba. Bwe nabutuukako ne ntandika okunoonya we nnaasula, anti n'obudde bwalinga bwe buubwo. Nalonda omuti oguwaatudde ne kwe mba mpujjaala. Bwe ntyo natandika okuketta emiriraano n'okutyabayo enku ze nnaabugumisa ku mmere yange n'okutindikira ekyoto. Mba nkyeserejja ne ngwa ku kiwuukuwuuku, konze oyigganga n'okutta. Nakyekebaakeba ndabe, si kulwa nga mubaamu entuuluulu bwe tutakkaanye. Bwe nakyetegereza nga nabbubi yakitimbaganyemu, konze kale ono ye bw'anaaba tanjagale tujja kusulamu ng'emmeeme ye munnange bw'emusinduukirira. Era olwamala okuwujjawujjamukko ng'ebyange bisoomya. Bwe nabimaliramu ne nkuŋŋaanya essubi ne nkola akaliri, ate ne ndeeta essanvusanvu lye nakiika mu mulyango. Enkuba yali ebindula ate nga n'enjuba yeewerekera.
namiringusa akamere kange era nga nkamaze natuula nga nannamye ku buliri bwange n'olukono nsimbye ate ebweru nga namutikwa w'enkuba funduukululu efudde emba. Olwo nno nga nze nkuba gudiikudde era neekulisa olw'obutattottererwa bweru. Naye nga nkyenyibaanyiba n'okwenyibaala bwe ntyo n'omuliro nga mu kyoto gubumbujja guteta, bwe nkyusa nti amaaso nga ndaba Jjagwa ezijigalidde mu mulyango era eddidde abiri egampomese. Emmeeme yangwa wala n'ebyenda byanduduma. Ng'enyaamuuka bw'etyo ng'etuuse ku kyoto yeekunkumula n'ekyaddako kwe kusitama n'etandika okukomba amagulu gaayo n'ebitundu ebirala ate nga bw'emaguka okuntunuulira. Ng'ekajjadde ekyoto ekyefuze yalannamusa amagulu n'egafunyira erudda n'erudda w'olubuto. Bwe yagiranga ne yeekomba. Ebirowoozo nga binneesomba biwulitika najjukira ebigambo omusomesa waffe bye yatukuutiranga olunywe bw'ati nti, naye omukisi ng'ayagala okuwangaala ateekwa okuba n'obukujjukujju obw'enjawulo, eriiso ery'empungu, obujjukizi obw'ekitalo, okwemulula kw'omusota, obwangu bwa laddu n'okwefuula kwa nnawolovu. Navumirira ne neekoola era ne neekokkola obwerabize, obunnaanya, obulagajjavu n'obukennenye bwange. Kale lwaki nali nsuuliridde akabundu kange? Laba nze ono kaakano nali siyinza kubuuka Jjagwa ne nkatuukako. Ye ng'ate kiki ekyali kindobedde okuggala n'okukomeka omulyango? Nga nkyatubidde mu lukalala lw'ebirowoozo, Jjagwa yansimba eriiso eryalinga erigamba nti tekakutanda. N'ekyaddako kugalamira ku kibalaaju kyayo awo ng'otulo tujjawo. Omuliro gwatandika okwaka akalyolyongo, okuseebengerera n'okuziimeera okutuusa lwe gwazikira. N'amanda agaali gamunyeenya ne gazikira kinnalimu mu kyoto ne muggwaaka n'egguusa. Enkuba okukya saagimanya na kugimanya nga ndi ku bwerende. Mu ttumbi agawuugulu gaatandika okuwuugula n'okusindogoma, mpozzi nga gaaniriza omwezi ogwali gutandise okwaka ne mu kamwa k'empuku era ekitangaala kyagwo nga kijja kisensera mpola okutuusa lwe kyatumulisiza ddala ffembi n'ow'omukago. Waaliwo ne nawulira nga Jjagwa eyana era n'eno neebanga ewawamuka ate neddawo, kubanga yanfaananira okuba ng'ennyeenyi okutu. Obudde buba butandika okunyiimuula, Jjagwa n'egolokoka era amaaso yagaggukiza gye nnali. Ekyaddirira kwe kunuula omukono gwayo ogumu ate n'omulala. Neeyayuuya olwo n'eryoka yonna yennyulula nga yeegolola ne yeekunkumula n'etambuza ssimbo ng'eraga ku mulyango. Bwe yagutuukako neekebuka n'entunuulira ate n'ezzaayo amaaso. Nga yeetagalisse mu mulyango yeetugga n'ebuuka becculya era agaagirabako olwo ng'egaamala. Nava mu mpuku ng'enjuba yeewanze dda mu lubaale era oluvannyuma lw'okumagaamaga n'okukakasa nga Jjagwa yali teyeerimbye awo bbalibbali, nafubutuka mu mpuku ne njokya emisinde yogayoga mu kiwonvu. Era okuva awo natindigga nga bwe nsaayirira ne neesaawulira ddala anti obudde okugenda okukaalaama nga mbiri wala ddala. Ensi yali ya museetwe n'obuddo nga buli kuli ku ttaka, bwe ntyo nga sirina kye nneekeka nga ndyengere. Enjuba nga yeekalazze, ebbugumu ppukupuku n'ettuntu lisoomya, natuula mu bisiikirize by'obutiititi ne mbaaga akamyu kange ke nnali nzise era nga nkamaze natunga ennyama emu ku musito ne ngyokya nsireekerere ku kitaggumira ate endala ne ngissa mu ndyanga. Mba mmaze okulya n'otulo tunnyegeekereza twagala kunkunkumulamu mwasi ne mpulira okuwuluguma ng'okwa Jjagwa nga kujja kusembera. Era nga mmaguse mmagaamaga, amaaso nkanudde
n'enkondo njegeseeko ate n'okutunkunkumula nalaba obusolo, ensolo n'agasolo nga bimpitako byonna bitubidde ku mbiro ate neeyongera okuwulira okuwuluguma luno nga kuli kumpi ddala. Ye ddala ye yali kamaanya awataali kuwannaanya anti nali siyinza kubulwa wadde okutamattama eddoboozi lye. Kabenje ki saakaali kagudde mu nsiko okugyegugunza katyo n'okuwologomya buggala. Nawalampa akati era n'akabundu kange ne nkezza kumpi. Wootaali munnange nze naliwo anti mba ndi okwo nga tebiri busa. Ekisolo nga kijja kiwomatukidde ku kayuga k'akatunnomba k'ekisozi ekyandi ku kkono kijja kitebaateba, kitebenta, kibeteggera ate nga kibuuka bwe kitagala naye okugenda okunsemberera nkyetegereze nga jjagwa. Yali egoba olw'ebyeya lw'ebusolo. Bwe yagiranga neeyimiriramu n'ekyuka n'efugula n'ebanga ebulumba. Awo bwonna ne bwesasa ate obulala nga bwagyetoolodde dda n'okubuuka bubuuse bugyerippye ku mugongo bugyagula. Ssempala wange ng'olwangaŋŋala ng'ekyuka kufunya ku nkoggo nga bwewuunuuna. Olwo olufulubenje lw'obusolo nga bugikuba akaayo nga bugirinamukirako nga bugenda bugiruma amakugunyu n'enteega. Eba eri kumpi n'okutuuka we nalingezezzaako okuwalampa effunvu naye ng'ewalampyeko katono n'obusolo obumu nga bugikwatidde ku mabega nga kabaane yaseerera nedda wansi era n'ebutamira namu. Bwagigamba nti weebale. Bwagikuba olwogolo ne bugiyiikira ne bugiseesa obunnyo. Yeekakaba n'esituka n'egenda ng'eweevuuma, ewankawanka, eŋŋaŋala, endusu ziwandagala, olulimi lugisoose era yonna ejjojobadde egyobaanya omusaayi. Wano naggyamu ekirowoozo ko nze so bwe nnyamba ku nsolo eno. Nakwakula akabundu kange mu nsawo naye nga ngolola omukono mbuwumizeemu bwekange osanga bugireke akabundu kaawambira mu masanso g'ettabi erimu. Akabundu kaawambira mu masanso g'ettabi erimu ne kagwa. Bwe ntyo ne ntandika okwekubagiza nti kasita eby'omu nsiko bwe bigenda byakulyaŋŋana ate nga n'ebirungi bye yatukola ebigoyugo nkyabijjukira. Kasookanga balugera nti akumma ebijanjaalo leero ku luno lwatuukirira era ddala saalina nkuumuulira gubindi kubanga singa kantanda n'enzita ku kamu ku busolo obwo obuligijjo singa omusekese gw'eŋŋumbagumba zange gwanaamiridde mu bizinga by'enjolinjo. Obuligijjo bufaananako ng'obutulume mu nkula ne mu bunene naye ng'ebbala lya mmese mmende ate amannyo nga bumwano. Busolo bukambwe buyiggira mu ggana era bwakabi nnyo mu bitundu bino. Anti bwe buba buyigga buli kisolo kyonna kibuwa ekyanya gw'ate olaba n'essota lyayo lijjogoli erimira n'envubu libudduka. Butya kimu kyokka muliro naye kamala kakutanda kati n'otirimbulako akamu nga tolina muliro ng'abeemagombe engalo bategeka era nze nkugambye ndifa dda. Ampuliriza omulungi, nzikiriza eby'obuligijjo n'ejjagwa mbiwunzikire wano olwaleero. Mukama bw'anaabakkiriza tujja kweyongerayo tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.